Bw'obanga oyagala kukola business nga tolina sente zimala, I believe in starting small. Tandika wansi ne bw'oba tolina sente nyingi. Idea esooka eya daycare. Daycare eno tuli mu business world. Tuli mu nsi eri busy. Abazadde abamu baleeta ba house girl ne bakwasa abaana. Naye agenda okuva ku mulimu. Mwana waba tayidde buugi, house girl yabuzeewo naye. Naye bebaayo mukyala eyo nga mwesigwa, osobola ofunayo omwana omu. Eri omusajja n'omukyala abali busy ne bakulekera omwana wawe ng'oli mwesigwa. Bw'obeera mwesigwa ku ekyo, omuntu gw'oleredde omwana yagenda okutunda eri abalala. Ekigenda okuva mu daycare ojja teekawo essomero. Era otandika ne daycare n'oteekawo nursery school paka ku primary. Kwaniriza sebo. Bampita Maika sana. Era kule kisa kya Katonda naye ndi muweereza. Tuva mu buweereza bayita Potter's Vessel Ministries. Musumba Bingi Rita. Taata afa ow'omwoyo, omusajja n'omukyala Kabenge esyebaziwe. Kanisa wagiyita Healing Tabernacle Ministries. Omusumba atusumbye okuva nga tuli bato, twakula tuli bakebezi paka wetukuze. Haleluya. Nebaza Katonda ku lw'omukyala gwe yampa. Ndi musajja mufumbo nange, nebaza Katonda. Ekintu kye bayita enkulaakulana, kintu gwakyeteekamu, si kyalukako. It must be purposed. It must be volitional nga kiva munda, spontaneous. Teyagenda kikukaka oba okubeera emotional n'okola business ejja ggwa. Olina kubanga otudde wansi n'okirowooza n'owulira nga kyolina okukola. Yesu yeebazibwe. Nazaalibwa mu maka nga tuli abaana 15. Naye bonna nze asigaddewo. Naye twakula muzeeyi atusomesa business. Era bonna benkugamba abaagenda tulina degrees awaka. Mukadde yali azisula nze nenzigyayo nenzitereka. Ndiziraga abaana baffe. Yesu yeebazibwe. Naye mwekyo muzeeyi kyali atusomesa yampa lita emu ey'amata. Eyo lita emu nali njitunda. Abedda babeeranga mu homestead evangana ndowooza ne Maganjo. Kati mweyo lita emu sente nga zisevinga. Ne mmanya waka oba mweyo homestead bantu bali basinga kwetaaga ki. Era nga balya nagula omunnyo. Tetwalina masannyalaze nga tukozesa parafini. Kubanga era n'abagenda ofumba bakozesa bibiriiti nengula matchboxes. Yesu yeebazibwe. Nabitandika ndi mu P4. Gwalina omwana ng'omuyita bebe ajja kukula ng'ali bebe mpaka. Mwana musomesa okubanga bw'abeera mukyala alina okubeera mukyala w'amaanyi. Bw'obanga olina mwana mulenzi alina kukula nga muvubuka musajja ategeera. Muzeeyi bw'ati bwe yatukuza n'agamba nti oli musajja toyongerwako mulala. Nga ndi mu P4. Nenzijukira nagenda otuuka mu P7 naye nina obukadde 4. Namalirawo katika mu SDA Primary School. Yesu yeebazibwe. So nina ennono ze ntera otambulirako. Ngamba nti obulamu oba life is not lottery but life is what you make it to be. Nti obulamu si kalulu. Naye obulamu bufuuka ekyo ky'obufuula okubeera. Haleluya. Bwe weesaasira musajja wa Katonda yatugamba nti obwavu mpologoma. Bwe weesaasira ejja kukulya. Haleluya. So, kyoyagala okubeera mu maaso kitandika kati.
Yebaze Mukama waffe Yesu. Eno n'endala gye ntera okutambulirako posi nga nsharingako ne abazadde abali mu kifo kino. Mwana si ekigenda omuyamba in future si kyomulekedde, niyo mwana kyomuleseemu. Haleluya. Muzeeyi yatulekera ekintu ti omusajja baavunaanyizibwa ateekeddwa okumanya omukyala n'omwana kibalidde oba kibambadde. Era yali atiranga otukubira kutuna mu ndabirwamu. Agamba omusajja omutuufu agenda okubeera obuvunaanyizibwa si mulungi mu face, aba mulungi mu nsawo. Haleluya. So omwana ne bwomulekera ebintu ebyenkana ki, muzeeyi yatulekera ebintu bingi. Naye olunaku olwaleero abaabirya era abaasigazaawo. Naye yakuuma kye yamulekera munda mu ye tetukyali kyekimu. So omwana si ekyo kyogenda omulekera ku nsi, ajja kitunda akimalewo. Naye kyomulekedde munda mu ye tagenda kukola ki? Tagenda kisuula. Musajja wa Katonda lumu yagamba failure to think is failure to prosper. Gwe bw'osala onoga nti sigenda kuyiya oba kulowooza, obwavu bwe butandikira. Si lwakubanga tolina business, si lwakubanga tolina capital. Haleluya. Tulina business ideas eziteetagisa sente nyingi. Yesu yeebazibwe. Nga teweetaaga capital mungi. Nze ntera ogamba abantu nti nze neetaaga obukadde 5 okukulaakulana. Only 5 million. Sobola ozikoyisa n'enkulaakulana n'enfuka kyonna kye njagala okubeera. So mu ekyo ngenda kubanga sharinga business ideas ezimu, then Mukama ajja kutukolera ddala bulungi. Yesu yeebazibwe. Idea esooka, bw'obanga oyagala kukola business nga tolina sente zimala, I believe in starting small. Tandika wansi ne oba tolina sente nyingi. Yebaze Mukama waffe Yesu. Idea esooka eya daycare. Daycare eno tuli mu business world. Tuli mu nsi eri bize. Abazadde abamu baleeta ba house girl ne bakwasa abaana. Naye agenda okuva ku mulimu, mwana waba tayidde buugi, house girl yabuzeewo naye. Yesu yeebazibwe. Naye bwebaayo omukyala eyo nga mwesigwa, osobola ofunayo omwana omu eri omusajja n'omukyala abali bize ne bakulekera omwana wawe ng'oli mwesigwa. Oyo mwana ojja mulabirira, teweetaaga gundi capital mungi. Ola ekikebe kibagula eky'amata g'abaana, simanyi gundi erinnya lyakyo ya 9,000. Omwana ne baba tayonka, asinga ayonka obugimu, kubanga libaamu gundi food values zonna eziva mu mabeere g'omukyala. Yeebaze Mukama waffe Yesu. Bw'obeera mwesigwa ku ekyo, omuntu gw'oleredde omwana yagenda okutunda eri abalala, agenda kukuleetera abantu just ku 9,000 gy'otandise nagyo. Ekigenda okuva mu daycare ojja teekawo essomero, era otandika ne daycare n'oteekawo nursery school paka ku primary. Yeebazibwe Yesu. So tulina nekiyita gundi personal staffing oba staff agents. Haleluya. Tulinamu abasajja n'abakyala wano abalina business, abalina zi companies. Mwekyo mbadde ntegeeza osobola okufuuka mobile HR. Osobola okugenda mu companies, mulimu abantu nga balina emirimu mu company, naye nga n'abantu tebalina idea nti there are some companies who need resources. N'ogenda mu company n'obagamba I have cheap labor, tukoze tutya mbaleete, no finding out bakozi kye beetaaga mu bifo ki,
kati nojja mu kanisa oba oli wa kanisa n'ogenda mu mikwano gyo n'obagamba nina emirimu, nina companies ezigaba emirimu. Haleluya. Toyina sente gy'otaddemu, just okutanula ebigere byo n'otambula ng'obuuza. Haleluya. N'obuuza abantu, nina business oba nina emirimu. Nakubuuza mirimu kino bagamba. Kati bano bootutte oyinza otwala omuntu omuganga ngenda kuwa omulimu naye neetaaga emitwalo egi. Tomusaba kinene. Ne kampani gogenda omutwalira omuganga ngenda kuwa omuntu akukolera. Muteese terms yebaze Mukama waffe Yesu. Era g'omutwalidde n'akuwaayo emitwalo 10. Si mitwalo 15. Bw'okikala ku companies eziwerako oba ofunye capital. Obudde bumpeddeko nenga sinava kazindaalo. Kaneebaze omusajja wa Katonda so Sumba Prosper. Mukama akuwa omukisa. Otukolera ddala bulungi mu ministry yaffe. Era bwe babuuza omusajja Prosper oba omusumba Prosper tukumanyiko ekintu kimu. Era bw'oyogera erinnya Prosper ffenna ekijja mu 25 spheres of life kyatuzuukusa mu ministry tetusigalanga kye kimu. Nali njayana nnyo okulaba naye neebaza Katonda. Ssebo nsanyusa okulaba. Sifunye mukisa kumanya mukyalawo naye nandyagadde omulaba. Naye ndi mumanya oba oli awo. Mukama abawa omukisa mwenna abakulembeza wadde mu kifo kino. Nammwe abazze mu meeting Mukama abawa omukisa. Yanziza nnyo Musumba. Zuula obusobozi bwo.